Mbalamusizaako mwenna abalabi baffe ba Data TV. Twebaza ekisa kya Katonda ekitubeezaawo mu nsi eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nentwala omukisa guno okubeebaza emirimu gyenna mwenna atuviira ddala ku President w'ekitiibwa, bakabaka, ebitiibwa bya ministers, buli omu mu kitiibwa kye, omulimu gwonna gw'okola omulungi ogwetugwebaliza nnyo Katonda era gukuwemu omukisa ate ogwongeremu amaanyi, era bw'oba nga obadde okola n'emirimu emibi olabe ng'okyuka olw'ekigambo kya Katonda n'enjiri gy'owulira okuva awalala wonna naddala n'enjiri eneesembayo omulembe gusembayo, okyuse Katonda alyoka akuwa omukisa kubanga ekibi kibaako ekikolimo. Twala omukisa guno okwebaza ku baweereza bonna aba Data TV, abaweereza bonna aba New Eden n'abaweereza bonna mu ggwanga Uganda abasaba abatukuvu abasumba abalumirwa naddala eggwanga ne Uganda n'abakozi b'emirimu nga olumirirwa eggwanga Uganda tubeebaza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero ngenda kwongera kulabula okusookera ddala katusabe tuyingire mu kulabula kuno. Kitaffe tukugulumiza n'ekigambo kyo kubanga toli kigambo kyo tumanga tekina buyinza n'amaanyi era obuyinza bwakyo n'amaanyi leka gatuukirize ekyo ky'okitumidde kingire mu mitima gy'abantu n'amatu gaabwe bawulire obalumirize okukyuka n'okwenenya n'okukola ky'oyagala kubanga gw'osobola okukola eri omuntu yenna nga bwe kyawandiika mu Yeremiya nti eri abalina omubiri tekikulema. Kuno okulabula kugenda ddala mu ggwanga lyaffe n'eggondde Katonda ayongera okulabula naye ng'okulabula kusinga kubeera ku bantu nga mwe muli omusumba oba n'abasumba akuli ekintu kino baminisita oba minisita n'abantu bonna abenyigira mu kuteeseza ekkanisa naddala ey'abalokole eby'ogikolera nga tebiri ku teekateeka ya Katonda. Mukyegendereze nnyo kusinziira ku bye ngenda okubanga mbabuulira wano. Ku Bikula 17:14 erugamba bwe luti abo balirwana n'omwana gw'endiga, omwana gw'endiga alibawangula kubanga ye Mukama w'abaami era ye Katonda kabaka w'abakabaka n'abo abali wamu naye abayitibwa abalonde abeesigwa. Okulabula kuno akikujja era kansoke nebaze n'oluganda musumba bugingo okwogera ku bigambo bino kubanga buli omu abaako ekirungi kyayongera ddala okukola ffenna tukola ensobi ate nitubaako n'ebirungi bye tukola. Weebale nnyo okwogera ku kigambo kino. Omusumba oyo akulira ekyo bana abasumba ne minisita nani n'obalabula tibyatwalira mu minisita waffe eyali ow'empisa Father Lukoda n'eggwanga niyitamu ekitiibwa mu kuziikibwa naye abantu tebakitegeera. Katonda yamwetwalira yennyini kubanga yali atandise okuyingira ekkanisa mbuyaba asobola ogitereza. Ekkanisa tebagitereeza, tosobola gitereza, eterera mu byawandiikibwa nja kugenda nga mbanyonnyola. Njagala kubanyonnyola ekkanisa eterera etya mu kulabula kuno. Toyinza giterereza amagezi goba mu mateeka naddala ey'omulembe guno okugenda okusembayo Katonda gyagala okweterereza. Ekkanisa ejja kuterera mazima ne bwe neba si mazima tesobola kuterera kuba byawandiikibwa nti bannabbi b'obulimba bagenda kubeerawo abo tonna bw'ogenda kukitereeza ekyo okuggyako amazima nga gavudde buli omu ne gagenda nga gamunyigiriza omuzza waateekwa okudda. Ne mu kitabo ky'emirembe ekkanisa weeyita okutererera ennaku dda mpola ng'eddira mazima tandise n'essula ya 13 abantu bawulire ekigambo kino ababadde beenyigira mu ebyo n'ebiyinza okubatuukako. Awo Dawudi n'ateesa n'abaami 10,000 n'amakumi. Dawudi n'agamba ekkuŋŋaaniro lya Isirayiri nti oba kisiimibwa bwe mutyo kivudde eri Mukama Katonda waffe tutume wonna eri baganda baffe abasigadde mu nsi yonna mu Isirayiri bakabona n'Abaleevi n'abo abali mu bibuga ebiriko ebyalo tukuŋŋaane gye tuli tukomyewo gye tuli essanduuko ya Katonda waffe kubanga tetwagyebuuzangako kigambo emirembe gya Sawulo. Dawudi essanduuko ne bagivaako Katonda yabavaako ye essanduuko kuba yali atambulira. Luli lwaki baalina essanduuko y'endagaano gyali akozesanga mwagenda okutambulira oba okukolera. Kaakati Katonda bavaako essanduuko ne bagitwala kubanga kwe beebuuzanga ku Katonda. Kati omutaana gwe tulina ekkanisa tebeebuuza ku Katonda naye abantu beebuuza ku bantu kyekyomutawaana. Kati mu butabeebuuzaako ne bafuna emitawaana nga gye tulina mu mawanga ne mu nsi zirwanagana tulaba Yunaani ne Isirayiri bali mu kulwana bo balowooza nti okulwana kwe kujja okuleeta emirembe. So bwe twebuuza Katonda atubuulira ekyokukola ne tutereza awakyamye ne tufuna emirembe kuba ye kabaka w'emirembe. Okujja nga gwefudde kabaka w'emirembe n'okyessaamu ebigere bye naawe ojja kukinyoyoka era ojja kukiregako. Kakati Dawudi bakuŋŋaanya essanduuko y'endagaano ne batandika ogireeta. Bwe baali bagireeta kansoma lwa 6 Dawudi n'ayambuka Isirayiri yenna ebbaala ne Kiriya Solaimu nga bakimya essanduuko ya Mukama
atula mu bakerubi ayitibwa erinnya lye lyennyini kubanga yali etula mu bakerubi ng'agiteeka mu bakerubi. Ne basitula essanduuko ya Katonda ku ggaali erijja lye bajja mu nnyumba Abidinaabu. Uzza ne Akiyo ne bagoba eggaali. Kakati bwe bagoba eggaali ne bajja. Bwe baatuuka solonyi l'omwenda bwe baatuuka mu gguliro lya Kidoni, Uzza n'agolola omukono gwe n'akwata essanduuko ya Mukama kubanga ente zaali zeesitadde. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira ku Uzza n'amutta kubanga yagolola omukono gwe ku ssanduuko n'afiirayo mu maaso ga Katonda. Dawudi n'anyiga kubanga Mukama ng'amuwamatukidde, Uzza n'afiira mu kifo ekyo. Dawudi n'atya Katonda ku lunaku olwo n'ayogera nti n'akomyawo essanduuko ya Katonda eka ewange. Dawudi tumuyigirako ebigambo bino bassebo ne bannyabo. Tubayigirako lwaki? Bwe baali bakomya essanduuko ya Mukama tebaasooka kwebuuza na kuddayo ku nnono ntuufu oba ku mazima essanduuko bwe erina kutambula. Bagiteeka ku ggaali kwe yajjira ng'eva eri mu Bafirisuuti, ne bagiteeka ku ggaali ne batandika okugigoba ente nga zitambula. Ente ne zeesitiramuko katono. Bwe zeesitiramu katono n'ayagala akwate ku ssanduuko agitereeze. Kaakati mu kugitereeza Katonda n'amuwamatukirako n'amutta. Dawudi kyamutiisa n'atya Katonda. N'asooka addayo n'emabega essanduuko ne bagireka, ne basooka baddayo beetegereze mu byawandiikibwa essanduuko etambula etya. Essanduuko eno yali tetwalibwa ku ggaali, yasitulibwanga ku bibegabega nga basitula bwe bati, Abaleevi ate nga bye bagisitula ng'erina weetwalibwa. Kakati Katonda yagala omutwalira mu nkwawa oba mu mpale ze ajja kiregako. N'ono yali aweereza Katonda. Ate oluusi bakikola mu butamanya. Kakati gwe ateeseza ekkanisa ng'ogiteerawo amateeka ng'okola mu butamanya, ojja kulufiiramu. Ng'abantu babalimbalimba, twabuuza ku basumba bonna bitongole byonna nga tebalina gwe beebuuzizzaako, kubanga abasumba baamala okugwa bo baagala beekuumire mu bitiibwa, tebaagala mazima gaddewo, naye ng'essa amazima ayigawulira. Nga tulina kwenenya musumba mu kifo ky'okusooka okugaa nti bannange abasumba tusooke tuveeyo twenenyeze eggwanga ngaffe abasumba. Nga bwe naga nti Pulezidenti yavaayo n'ayatula ebigambo ebyo. N'abasumba tuveeyo twenenyeze eggwanga tulabe ekyokukola, tuddeyo emabega tulyoke tutereeze ekkanisa. Bategeka mateeka, mujja kuwamatukira ku ssanduuko ejja kubatta. Kye mugolokokerako temunnakitegeera bulungi bassebo ne bannyabo. Kakati mwe abali mu gavumenti mbawa amagezi, mwegendereze nnyo bye muteeseza naddala ebikwata ku kkanisa. Ekkanisa yo bw'eba ekomawo edda lwa mazima. Ekkanisa ya Nuuwa bwe yali ng'ekomawo okuteerera bassebo ne bannyabo, yamala kumanya kyakkola nti tuzimbe eryato. Olwo ekkanisa n'ekomawo n'eteerera n'ensi, abalala ne bafa ne bazikirira. Naye tebaateeka mateeka nti abantu nga bayonoonye nnyo kkanisa weyonoonye tugikole bwe tuno bweti, bano tubakwate tubayingiza amakomera, bano tubagaana okubuulira enjiri, bano tubakole bwe bati. Olaba ne Yesu yali abuulira enjiri. Ne wabaawo omusajja abuulira enjiri nga tebamulabanga na Yesu. Ne bamugamba ono tumugaane. Yesu n'abagamba mumuleke. Kataaba nga tasasanya ng'ali ku lwaffe. Bw'abanga ayogera mazima agwagira mazima, oyo mumuleke. Katonda akyalira abantu nga bw'alabye. Kati bassebwe munaateekawo amateeka ne mutandika okuleeta olugezigezi. Teeka okubanga abaddiguli abaasoma ekkanisa simanyi erina kubeera na yiika bwe ziti, erina kubeera n'ettaka bwe riti, teeka okubanga epangisa, teeka okuba nga ono alina eddiguli bwe ziti. Bwe munaateekamu amagezi gammwe bassebo ne bannyabo, mugenda kufa ekyo nkibabuulira. Guno omulembe ogusembayo muzibu nnyo, si gwa kuzannyirako. Kati ndeese okulabula okwantumiddwa, ayagala okukola agende mu maaso. Kubanga ye agambye nti bagenda kulwana n'omwana gw'endiga, tebagenda kuwangula. Omwana gw'endiga ge mazima ge mulwanyisa bassebo ne bannyabo. Kati gwampuliza ng'oli mu gavumenti, ekkanisa gigenda empola ng'ogenda n'abasumba abo be bakola bye batategeera buki bulungi. Kubanga bo oluusi balina ebigendererwa byabwe. Ekkanisa Katonda yayita abantu, era mukulu bugingo yabawadde ekyokulabirako ti Yesu yalina abayigirizwa 12 bokka be yaleka ne bakyusa ensi. Kati Katonda ye yayita abantu nga bw'ayagala. Tulina gavumenti byerina okutunuulira, kwe kutunuulira nga Pulezidenti yagambako nti naye amazzi gano ate ge mutundira mu kkanisa, lwaki temugateeka wali bizinesi ne musasula emisolo? Ekyo gavumenti erina okukitunuulira. Oba wassa omuntu, ekyo gavumenti erina okukitunuulira. Naye bino ebisigadde waliwo by'otasobola kukola. Ekkanisa kano yaziteekawo nga bw'olaba emirimu emirala gyonna, kubanga gino mirimu gye. Omuntu ayinza kugulawo kaduuka walina omugaana, gwe katomuwa amateeka kwalina okutambulira. Amateeka gamanyi nti wantusasula omusolo oba bano bavaako mpooza. N'ekkanisa emanyi weewandiise nga gavumenti bwewandiise ekkanisa nemanyi nti ekkanisa weeriye ebuulira abantu ba Mwoyo. Ate ekkanisa z'Omwoyo ze ziyamba abantu okukyuka abassebo ne bannyabo. Kati gavumenti erina okwegendereza. Era senga nze nali mukulembeze nayagadde nnyo ekkanisa y'Omwoyo, nayagadde kuyongera kugiyamba buyambi wenda abantu wano wakyami, mbagano mutereezeemu. Kubanga abantu b'Omwoyo toyinza basanga nga benyigira mu kwekalakaasa,
tuyinza nnyo kubasanga abamu tetuganye waliwo abeerimbika mu kanisa naye bw'okola percentage y'abantu abeekalakaasa nga aliwo entalo na biki tosanga mu balokole era kyovola nti abalokole baga nti bebawagira Museveni bamulemezeza lwaki kubanga ffe tutya okwekalakaasa bwe weekalakaasa ne batta omuntu naawe Katonda akubala kubeekalakaasizza okujja nga amateeka matuufu nga naawe ogalabe matuufu n'enkola ntuufu ng'okisobola osobola okikola ne waliwo bye twewala kubanga obutabalirwako omusaayi gw'abantu ne tudda mu kusaba na kubuulira abantu kyakukola bassebo ne bannyabo ekyo ekigambo nkimaze eri abali ku kkanisa kati ate ndi mu kulabula abasumba nzize kulabula eri abaki abasumba baffe naddala abagenda nga banoonya abaweereza okuva ebweru bayita abasumba okuva ebweru tekyandibadde kibi nti tuyite omusumba okuva ebweru ajje wano abuulire enjiri ekyo tekyandibadde kibi tekyandibadde kibi nnyo naye njagala kubalabula okubasomba ebweru lwaki njagala okubalabula nakyo ekigambo kyantumiddwa kankibabuulire ensonga eri bweti Katonda yalonda ggwanga lino Uganda Katonda bw'akulonda n'agamba eggwanga lino ndironze bali ab'ebweru tabalonda nga Benin tubasaamu ekitiibwa talonda nga basumba bitujja mu Nigeria oba luddawa si kibi okujja ng'omusumba ono yajja nga Katonda baba muleese Katonda amuleese okujja okulabula President Museveni n'ajja wamulawe okumulabula n'abaako byamulabula era naye n'avaayo n'agamba kanja tule ebigambo bino singa anaabisa mu nkola ekyo tetukinaako buzibu oba n'omusumba nga alina byazo tugamba nti bannaye mwetereze kino na kino na kino naye nga tetunenenya abasumba ba Uganda bye tukoze nga twalondebwa nga tusomba abasumba ebweru kubanga tunoonya amaanyi tunoonya okututumuka tunoonya bino na biri ebyo Katonda ng'ambe mbalabule oba munaawuli oba temuwulira naye nze mbalabula tandise byawandiikibwa ndi mu Ezekiel 3 Ezekiel Katonda yamugamba bw'ati n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu ekyo osanga mu muzingo ogenda ogamba ennyumba ya Isirayiri kye kigambo kya Katonda njesamu akamwa kange nirisa omuzingo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu liisa olubuto lwo olujjuza ebyenda byo omuzingo gwenkuwa kale nengulya ne guba mu kamwa kange ng'omubisi gw'enjuki mu kuwoomerera n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu genda otukere ennyumba ya Isirayiri oyogere nabo ebigambo byange kubanga totumiddwa eri eggwanga enjogera gy'otamanyi n'olulimi oluzibu naye eri ennyumba ya Isirayiri so si eri amawanga amangi ab'enjogera gy'otamanyi n'olulimi oluzibu b'otayinza kutegeera bigambo byabwe mazima singa nkutumidde abo bandikuwulidde Ezekiel Katonda wamutuma eri Isirayiri abantu abawulira Katonda kati katuyise tugise mu balokola abawulira ddala ekigambo nga bakisoma yabagamba nkutumye eri abantu abawulira olulimi lw'oyogera so si bali kubanga bali abatali balokole waliwo ebintu bye batategeerera ddala nga ye bya Katonda tabitegeerera ddala agenda bifuna mpola naye onaasiba mu Bayibuli yennyini oba omusumba aweereza n'agamba gye nkutumye kati wamutuma n'agamba bw'ati nti senga nkutumidde ate bali bandiwulidde era ky'obalaba nti ate abantu b'ensi bajja kuwulira nnyo oluusi n'okukyuka olabira ku Yesu ng'abuulira enjiri abasajja ba Peetero abaali mu nnyanja abawemula abavuba abayita obwereere be baalokoka ne bamwegatta nga abali mu Isirayiri ate basigadde eri kati enkola ya Katonda ndala ng'akyusa omulembe abantu bajeema ennyo mujja kulaba nga abantu balala be balokoka ate be begatta ku mulembe okuwulira enjiri ey'amazima abadde ababbi abadde abenzi abadde batta abantu bo bajja kusalawo bakyukire ddala olw'omwenda olw'omunaana aga nti olw'omusanvu manya naye ennyumba ya Isirayiri tebaali kuwulira kubanga tebaali mpulira kubanga nnyumba yonna ya Isirayiri kyenyi kikalubo era bamutima mukakanyavu laba nkukalubiza amaaso go awali amaaso gaabwe n'ekyenyi kyo nkikalubiza awali ekyenyi kyabwe kuvudde ng'ekyenyi kyo ng'ali mansi okukaluba okusinga ejjinja ery'embaalebaale tobatya tokeŋŋentererwa lw'amaaso gaabwe newankubadde ennyumba njeemu ekkanisa ya Kristo tuli bajeemu ekyo nnyo okukibabuulira naddala Uganda abasumba enjiri eno mugiwulira nammwe mwennyini mwalagula dda nti eggwanga lyayitibwa Katonda atugamba kwenenya kusooka kwenenya ng'abasumba so si kusomba abazungu si kusomba bano kusooka kubagamba nga bazze ensonga omulamwa gwakwenenya ng'abasumba tutula tutya twenenye Katonda yatuyita byonna ebikoleddwa ebikolobero n'ebikoleddwa mu makanisa tutandika tutya ate okusimwa omusingi omujja oba tuwulidde enjiri eneetuyamba tukwatagana nayo tutya tusonde ssente tukole tutya tuleke otuyiga ebigambo bino tutambule tukole omulimu gwa Katonda naye yagamba nti abo tebajja kumuwulira era abasumba abamu tebajja kulira bajja kusigala nga bakola bagira kiki okusinziira ku byawandiikibwa naye ng'ebinaakomekereza nabyo bya Katonda jjabba tegenkonge mwesomere Ezekiel 3 ga nti weŋŋaama omubi ng'agenda omutega enkonge n'otamubuulira omusaayi gwe gubeera ku ggwe kati omusaayi gwammwe ng'onaabe mu ngalo zange teguli ku nze gubeere ku mitwe gyammwe kuba buli kiseera mbabuulira ti Katonda abasumba atubanja kukakkana wansi n'ensonga esookera ddala kutuula wansi tugenda kwerenyeza tutya eggwanga nsonga ki nga tuzirambika kubanga abantu bazimanyi tubadde tubbira mu byawandiikibwa tubadde tukolera obwenzi mu kkanisa
tubadde tuyingizaamu obusamizi, tukola katemba mu kanisa, tukola bino na bino. Bannaffe Bannayuganda mutusonyiwe, tugenda kuddamu okuweereza Katonda omulamu nga tuli ku mazima. Enjiri njibabulire bassebo ne bannyabo abasumba. Okwongera okutegeeza Oweekitiibwa Pulezidenti omukulembeze w'eggwanga, Katonda ekikulu kyakwetaaza ekibala ekitava mu kwenenya ku kwayatula. Ekibala kino kyakwetaaza ekisaalibadde ekikulu ekisookera ddala. Kyakwetaaza ssebo Oweekitiibwa okuggyawo enkola ebaddewo enkadde edibizibwe, ozzewo enkola ey'okutuula n'abantu bonna okuteesa nabo, ng'osobola okufuna abantu n'ogamba kanfune abantu ab'enjawulo obanga bakabaka oba babakiikira naki, abadisitulikiti naki, ebitundu ebibadde bikoseddwa naki, embeera zino ezibaddewo. Tukoze tutya n'ab'ebibiina twagala tutuule tufune n'amagezi agava eri Katonda. Bannange tusooke tutuule twenenye ffenna wamu ng'eggwanga, tulyoke tutereeze eggwanga lino. Bino ebyokulonda ne tutwala bitaddewo kubanga tebirina makulu. Kwonoona ssente za muwi musolo kubanga bibeera byakubba bululu, bibeera bya ntalo, kuyiwa misaayi, ate tuva mu kibi, ate twongere ekibi. Kubanga Katonda teri kimulema. Omuntu bw'oba okkiriza n'oga nti bannange njagala tutuule tuteese buli kimu tukitereeze, tuwerine ebbanga lya kutereeza buli kimu, obululu ne tutabuteekawo teri atuvunaana. Abazungu si batulinako obuyinza. Ebyo bye tuliko nti abazungu bakiki. Okujjawo nga twagala kulya ssente zino, abantu bagaluzirira mu bululu kuba waliwo gye nalabye nga olwasimbye agenda agaba 2,200. Kale 2,200 oziwa omuntu. Ekujja nga tulowooza mu ebyo byonna kwonoona ssente za ggwanga nga bwe twenenya nga bwe tulimba. Naye kuba kwenenya kutuufu Oweekitiibwa, nze nkuwa ekigambo eky'amagezi kyewoba okola. Ensonga enkulu yalibadde yakusooka kutuula n'otuula mu mutima gwo nti nkole ntya Mukama n'obeerako mu maaso ga Mukama. Pulya n'enjiri eno ey'amazima. Oba mpita omusajja n'atuwa amagezi oba tutule tutya. Tutwale tudde oba buli disitulikiti oba buli ggwanga, tulina amawanga ag'enjawulo, buli ggwanga ne livaamu abantu abaleeta ebizibu byayo tulabe tukwata tutya eggwanga lino. Wabaddewo kyekubira mu kino na kino, ekyo tugende tukimenyewo. Wabaddewo kyekubira mu kino na kino. Eggwanga lisobola okuddamu okutereera n'otuuka okuva mu ntebe n'owummulana bulungi nnyo, ne Katonda n'akusiimira ddala omulimu gwe yakukwasa, okusinga buli kiseera tukuba obululu, tulwanagane, tuttiŋŋane, gy'ayo abasirikale bakuba abantu emiggo. Ebyo byonna tebikyalina makulu ng'ate watuuka okugamba nti weenenyezza. Kati nze nkukubiza nga nkuwa amagezi agalibadde amatuufu, ate nze mmanyi Katonda bw'abanga omugondedde buli kimu kisoboka. Kubanga ekitabo kya essula eno kanjikuwe 10 Mako 27. Peetero ne bwe yali abuuza Yesu n'amubuuza, Yesu n'amugamba nti teri kirema Katonda eri abalina omuki, teri kigambo kiziizibwa Katonda kyatasobola kukola. Katonda asobola nnyo okukola. Era ne nkwongera ekitabo kya Yona essula ey'okusatu, n'ekyo kankireke nja kudda nakyo nkikwongere kikuyambeko kubanga twagala eggwanga litere. Ekigendererwa kyaffe kulaba nga ggwanga litereera, era abantu abategeera bulungi enjiri eno bo balowooza nti oyo alwanyisa gavumenti. Gavumenti nina emmundu egigirwanyisa. Wali ompuliddeko mu byekwekalakasa. Mbuulira njiri y'amazima, oba musumba oba pulezidenti oba kabaka oba ani, yenjiri yantuma yo siyinza gisalako. Naye ate n'amagezi weegali. Kanjisome mu Mako 10:27. Yesu n'atanula omugamba nti Yesu bwe yamugamba waliwo Yesu Peetero bwe yabuuza Yesu. Yesu n'atanula omugamba nti mu bantu tekiyinzika, naye eri Katonda si bwe kityo, kubanga byonna biyinzika eri Katonda. Kati abantu kye balabanga ekitayinzika tebayinza okugamba ate baganya okulonda abakozi bati byonna kasita tukkiriza Katonda n'enkola gye ngenda okujja okukuwa, ne tukkiriza nti bannange twagala kuteekawo enkola eno bwe tuko tutandikidde, ngenda kukuwa master key oba kwe tutandikira. Awo Katonda ayinza okutandika kuba Katonda yakukuteeka mu ntebe mu bukulembeze wadde okyama n'okola ebintu ebirala. N'abalala yabassa mu ntebe n'abasumba okukyama wadde tusobola okukyama. Kana yaba akulonze. Naye ate era osobola okudda eri Katonda omanya nti ebimu nze nali sibitegeera bulungi. Ekirungi pulezidenti yabeerako Good Spiritual Union. Ekirungi ekyo kimuyamba amanyi ne ku Bayibuli. Oluusi kyava dda ne mu basumba nga baleeta ebintu ebimu n'abigaana. Naga nti ekyo ekyenjawulo kyalina. Ate kati ebigambo bino senga bitwala ng'ensonga enkulu. Omwoyo akulumiriza eyasindika omuntu oyo twala ensonga enkulu eyo. Lwaki omuzungu oyo omukyala yajja? Lwaki mwayimirira ekkololo ne wabaawo kwerenya? Amakulu gaakyo kigenda kuva mu bibala ki? Ekintu kyonna bwe kijja kiteeka okuzaala ebibala. Ate ekyokwenenya kizaala bibala birungi nnyo. Ate era Katonda abakkiriza awulidde eddoboozi lyo naye aba anoonya ekiddako, ebibala ebiddako. Kati lye ngenda okudda nakyo nga nkyawa amagezi pulezidenti akulembera eggwanga kwalina okutandikira kati mu budde buno. Bino byonna bye tulimu okulonda bululu biki bijja kubeerawo, ssente zibbibwe zikole zitya. Katonda ate ayongere busungu ku kiruyi ti abantu bakaaba
engudo zinyononefu kino kiri bwe kiti ate sede basasanya mu bululu bagabira oli ziva mu mawanika ate no beewola sente kuva mu mawanga amalala nkomawo temuvaawo. Ebigambo bino byenkomeyo nabyo basebo ne banyabo bikyagenda eri omukulembeze w'eggwanga w'ekitiibwa pulezidenti atumusaamu ekitiibwa neemuwa ekkuba ettuufu nga bwe natumibwa kubanga sinza kusala ku njiri kugikomya mu kkubo. Nina omubuulira amazima ekkuba eryalisobodde okuyamba eggwanga kubanga mutwe gwa ggwanga akulembera eggwanga ne kabaka bw'aba mpuliriza ne mutwe gwa ggwanga n'omuntu yenna akulembera ekibiina oba nsonga yonna ey'enjawulo bw'olabawo ekikyame nga mukyasobola okitereeza ensonga esobola okuyamba nga ebintu bitabuse yeeno wabaawo okukkiriziganya. Ndi mu Yona 3 njagadde njogereko. Yona 3 lwaki njogeddeko nabano baali bamaze okwonoona nga ne pulezidenti mwali oba kabaka. Ne Katonda n'atuma Yona n'ababuulira ne Katonda ate yabasonyiwa. Yona 3 egamba bweti kigambo kya Mukama ne kinjira kyogera Yona mulundi ogwokubiri nga kyogera nti golokoka ogende Ninevi ekibuga ekyo kinene okibuulire byenkugamba. Yona n'agolokoka n'agenda Ninevi nga Mukama yamugamba. Era Ninevi kyali kibuga ekinene nnyo nyini olugendo lwakyo nnaku 3 okukibunya. Yona n'asooka okuyingira mu kibuga n'atambula olugendo olunaku lumu ng'ayogerera waggulu n'agamba nti ennaku 40 bwe ziriyitawo Ninevi kirizikirira. Abantu ba mu Ninevi ne bakkiriza Katonda ne balangirira okusiiba ne bambala ebibukutu bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto. Ebigambo ne bituuka ku kabaka w'e Ninevi n'agolokoka ku ntebe n'ayambulamu ebyambalo bye n'ebika ebibukutu n'atula mu vvu n'alangirira okubuulira okubunya Ninevi olw'etteeka lya kabaka n'abakungu ne bagamba omuntu n'ensolo eggana n'ekisibo bireme okulega ku kintu bireme okulyako oba okunywa ku mazzi ne babitibwe ebibukutu omuntu n'ensolo bakabire ennyo nnyini Katonda era bikyuke buli muntu mu kkubo lye ebibi mu kyejo n'emikono gyabyo. Ani omanyi nga Katonda alikyuka olijjusa n'akyuka n'aleka obusungu n'obukambwe tuleme okuzikirira. Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu kkubo lyabwe ebbi kana yejjusa obubi bwabwe bwe yali ayogedde okukola abantu bano. Ti pulezidenti bwe yawulira oba kabaka bwe yawulira naye yeyambula yava ku ntebe Bayibuli egamba nti yava ku ntebe naye guno omulembe si gwa kwambala bibukutu naye ng'ensonga enkulu gye njagala okuleeta omulamwa ti pulezidenti bwe yawulira ebigambo bino nti Katonda ani kyagenda okutukola n'abantu nga bawulidde amawulire bwe gamutuukako ye yakkiriza n'agamba nti omusajja ebigambo byalangiridde kyemmanyi bamuyita ne bamubuuza tukole tutya n'abagamba muteeketeeke okusiiba. Ensonga esookera ddala pulezidenti gye wandikoze mu ggwanga bumaze okutegeera obulungi eggwanga lyo twaliwadde olunaku lumu nga lwakusiibako mu maaso ga Mukama nga buli omu entebe yagirese aliko waali waasabira agamba Mukama tusonyiwe tukukaabirira tusonyiwe byonna bye twakola tusobole okukyuka tusobole okutandika olugendo olujja. Eyo ebeera nsonga emu. Ensonga ey'okubiri ngenda giteeka ku kusiiba egenda kusiiba eddagala ya mirundi 2. Kisooka kusiibako kuba buli bw'osiiba okkakkana wansi wa Katonda ate mulimu amaanyi agakusembeza eri Katonda. Kataba Isaaya 5:8 yogera waggulu totya yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere obuli abantu bange okusobya kwabwe ennyumba ya Yakobo bibi byabwe ne bannoonya bulijjo basanyuka okumanya amakubo gange ng'eggwanga eryakolanga obutuukirivu ne baleka ekiragiro kya Katonda waabwe basaba ekiragiro ky'obutuukirivu basanyuka okusemberera Katonda. Kati ngenda kulaga engeri ekusembereza Katonda kuyamba okwongera okusemberera Katonda. Kati bano bwe baakolanga nga basanyuka banoonya banaatuukire banaakyuka naye ng'ate balina ebisobyo ebirala bino lwaki okusiiba ne beebuuza okubonyaabonya obulamu bwaffe n'otakisaako mwoyo n'abagamba laba olunaku lwammwe kusiba kwammwe kwe mukolere emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi. Kyova olaba tuluwayo ne tugamba nti lunaku nnyingi ze twonoona wano ne tuzona simanyi ono simanyi zifuuka public holiday simanyi nono liberation day simanyi no labor day simanyi women's day nga n'olusi n'amakulu temuli ne tumala ennaku nnyingi mwaka nga tumala ebiseera byaffe ne baleeta ennaku zino simanyi ziri ziva mu mawanga ga bweru naye ate okuwa Katonda ekitiibwa kyandibadde kikulu nnyo tugamba nti olunaku luno pulezidenti aluyisiza amaze okutegeera eggwanga lyonna emirimu gyonna n'ofiisi zigenda kuwummula okukola tugenda mu kubeera mu kukaabirira Katonda. Nga COVID twasobola okubeera awaka emmotoka nga tezitambula takisi tezitambula tetutegeka omwezi buli omu yeekuuma okuggyako omulwadde
oba ne wabayo emmotoka ezitambula za taxi olw'abalwadde n'abalala naye nga bonna balina okubeera mu kusaba naye ebyofiisi za gavumenti zonna tutuleko wansi bassebo ne bannyabo ate mu covid ssebo tezaatambula balwadde tebaaliwo awo nvuddewo musiibira ennyombo n'okuwakana n'okuba ekikonde eky'ettima temusiba leero we mutyo n'okuzza eddoboozi yammwe neribwa muggulu kanaabanenya okusiba kwabwe kwali kwa kulwanagana tulwanagana people power tulwanagana movement tulwanagana n'ono tulwanagana n'oli kaakati ebyo ne tubijja ntumugaa mukama abannaabo b'ebibiina oba bakabaka entalo ze tubadde nazo oba tubadde z'amawanga ezo tuzireke tulabe we tunaatereeza ffenna tugende mu kwenenya nga teri akakyagamba munne nti gossenya abantu ate kasatukkiriza okwenenyeza awamu ebyo tubiveeko bwatukola bwe tuti ebyo byonna kye tutwala mu maaso ga Katonda okubyatula buli omu waali twatta abantu twayiwa omuse tukoze bino tubadde tuwalaggana tubadde tukuba ssente tubadde tukola bwe tuti Mukama tusonyiwe tuze mu maaso go ebyo ne tubijjiramu ddala nga tugenda kukoma okukwatagana tutambulire wamu n'abagamba olwokutaano okusiba kwenalonda kufaanana bwe kutyo olunaku omuntu lwabonyaabonyezebwako obulamu bano bakutamanga nevvu nga bula baganda bafasiramu bwe bakutama bwe bati nga bakutyo beesiziga evvu oluusi be bagenda beesiga evvu ebyo byonna Katonda tabyetaaga nnyo nga byabukuusa ayagala nga ekintu kyokola kya mazima n'agamba olw'omukaaga kuno si kwe kusiba kwenalonda okusumulula ebisiba ebyekyejo okufundukula emiguwa gy'ekikoligo n'okuteera ddala abajoogebwa ne mumenya buli kikoligo si kugabira bayala mmereyo n'oleeta abagoba mu nnyumba yo n'olaba ali obwerere n'omwambaza n'otekisa mubiri gwo kale omusana gwo gunaalyoka gusala ng'emmambya n'okuwonako ne kwanguwa okujja obutuuki buli kusemberera ekitiibwa kya Mukama kiri kusemba n'olyoka oyita Mukama aliyitaba olikaba n'ayogera nti nze zuno bw'onogyawo kati w'ekikoligo okulaga olune n'okwogera obubi n'omuggyirawo omuyala obulamu bwe n'okukusa obulamu bwe oyo abonyaabonyezebwa kale omusana gwo ne gulyoka kuvirayo n'ekizikiza ne kirifuuka ettuntu kiribanga ettuntu ng'awo tumaze okutegeera tumaze obayigiza n'abantu batuwa okuyigiza abantu bonna nti buli omu gy'ali naddala n'abagagga mubeeyo kye mubusiga mu banaku y'ensigo erongoosa omukisa kubanga gye naatera okuddako okuyigiriza n'olwaleero mbaddeko ensonga ze njagala okukwatako enkulu kubanga ndi ku ddagala eriwonya y'ensigo ng'agamba okugaba kuno kulimu amaanyi agasembeza Katonda ekitiibwa kya Katonda ate n'okusiiba kulimu amaanyi agasemberera Katonda naye tugamba nti buli omu kaalina aweeko munne atalina oba osasuddeko omuntu renti owaddeyo ssente omulwadde oba osizeko abantu engoye ba school fees akaaba ne waba bye tutegeka okugabirako abanaku buli omu nga bw'anaasobola ne tubeera mu kkaabira Katonda ng'eggwanga lunaku lumu lwokka kandi asobola okulya n'agamba nti ne pulezidenti ow'ekitiibwa entebe yajeresereyo n'agamba nti ŋŋenda kwebakako mu nnyumba yange wansi ku mukeeka nsabe oba nfukamire oba ntuleko wansi tubeereko n'abanuŋŋamya tusabe twenenyeze Katonda ffenna atusaasire nga n'abantu bonna oba bagase TV yonna ne wabawo okusaba kwa wamu abantu bonna ne babanga nabo eri bawulira oba kololo ngaawo nga pulezidenti naye waali nga n'abantu bennyini waliwo okusaba pulezidenti naye afukamidde ku maviivi ge tali mu ntebe kabaka ono yaleka entebe tibannange ffenna twayonoona nange pulezidenti mundaba wano ndi mu maaso ga Katonda nfukamidde kyensobola oba sobola fukamira amagulu gannuma naye kantuleko ku mukeeka ffenna tusabe Katonda tumwegayire essaawa ze twamuwadde olunaku olwaleero tusige n'ensigo zaffe ezimu tuba tuzikuŋŋanya tezinasigibwa zisigale nga zisigibwa tulabe nga Katonda atukomerawo gye tuli y'ensigo gye nnaatera okuyigirizaako erongoosa omukisa kati eryo ddagala ekkulu ennyo erisobola okutandikirwako bwe tunaaba nga tunaagonda ekyo tekigenda eri pulezidenti yekka waliwo abakulira ebitongole eby'enjawulo waliwo bakabaka nga wa Buganda wa Tolonaani kubanga ebisobyo byaffe gye biri eyo kabaka n'alangira agati ebigambo mbiwulidde mujje mwongere mutuluŋŋami obwakabaka bwa Buganda oba obwa Tolo oba bwakyolo oba bwonna we buli ffe twagala kugendako mu maaso ga Katonda ng'ensonga si yakuneneŋŋana si yakusala misango naye yakumanya mazima tuwona tutye obusungu bwa Katonda bajjajjaffe emisingi gye baatusimira naffe be tubadde tukola kuba Katonda omala kukola kyakugamba n'alyoka akutereeza bassebo ne bannyabo ebigambo ebyo bibasibiridde mwenna ti Katonda atwetaaga kwenenya nekyandikoze bulungi nnyo omukulembeze gwanga ng'ategedde amazima n'enkola entuufu kubanga eri yali ntandikwa butandikwa ne kubaako ebigendererako noga nti naguze seppiki njagala kulya mmere ebibala n'okuvaamu emmere ng'oguze seppiki weetaaga amazzi weetaaga emmere weetaaga endagala ebisi n'emiziŋŋoonyo weetaaga enku weetaaga omuliro olyoka ofumba emmere eveeyo bulungi abantu balabe nti emmere gyatufumbidde eriko emuwendo gwetutte naye ng'abantu bagenda ngenda bafumbira emmere ne seppiki yino ngireese kati ebigambo ebyo njagala mubitwale ng'ensonga enkulu bivuddeko kyagenda kwongera kuyigiriza ku nsigo kubanga erongoosa omukisa naye kansoka ate
mpeyo obujulizi buno kubanga ntera kuwa obujulizi ne mukama bwali batuwadde ekisa ekifuna omwaganyo omunene nabo tujja baleta waki tujja fiiranga eddakiika ezisooka buli muntu yeewere obujulizi bwe obujulizi bwendeese buno ate bwa Oluganda Musumba Stephen Kiyingi ali Kasawe gyaweereza bwe yatandikayo obuweereza ne baya abagezigezi abalogo ne bamukuba eddogo ery'amaanyi bwe baali mwera mu mmere bakiki nga bw'omanyiira abantu bagezesa omusumba sajja n'akenena n'empale musajja munene nnyo n'akenena n'empale nga tekyasobola kusibika ne bagenda emulago n'ebbaluwa bazirina obulwadde ne bubula ng'abantu bagamba nti ate alinga mulwadde w'ekibumba yenna afuuse wa yero yenna amaaso gali bwe gati obulwadde bwe bwabula ne mbga nti tulina okuddayo ku nkola y'omuti gw'obulamu eno gye tuyigiriza gye tuba tufunvubirako kati ssebo omusajja yaddawo dda munene nnyo era abaali bakikola eri bamutya kuba n'abantu basooka ne bava mu kkanisa baga nti olaba omusumba bamumaze kubanga obulogo bwo gye buli kakati naye abantu ate kati bagenda baga nti nga olw'amaanyi ag'enjawulo kyenvudde nga nti mpaako obujulizi katonotono okutuusa bannaffe bannannyini bo banaatandika obbuwa nkyali ku nsigo yaffe gyenjigirizaako pulezidenti ne kabaka n'omuntu wa bulijjo n'ow'ekitongole wabaawo bamaka gennyini wabaawo ensonga nti twatabusa amaka famire yaffe tusobola okukwatagana n'abafamire zaffe tubabuulira nama bampuliza abafamire yange bamuuliza enjiri omuyizo gani Musumba mujje tulabe bwe ky'okukola kati otubuulidde enjiri ne mumpa omwaganya ne mbabuulira kubanga nabbi tetera kukkirizibwa waabwe bayibuli bw'egamba tubula mu Uganda abantu okutukkiriza wano bwe tuzaalibwa oba kuno ku katuko tuli oba mu maka gye tuva kitwala omutango bassebo ne bannyabo ndi mu kitabo ky'Abakolinso ndi ku nsigo eno kubanga gye mbadde nnina okuyigiza mu budde buno ne kanjogerekeera tuli ku nsigo twamaliza ennono y'endagaano n'ekitonde ku nnono y'ensigo twagamba okuyiga eddagala ekitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula y'omwenda lwa 5 kyenvudde ndowooza nga kiŋŋwanidde okwegayirira abooluganda bankulembere okujja gye muli basooke balongoosa omukisa gwammwe ogwasuubizibwa edda gulyoke gweteeketeeke ng'omukisa so singa ekisoloozebwa Pawulo asindika abantu e Kolinso okubayigiriza ennono erongoosa omukisa naye ng'omukisa guno kubanga kano yaba yatuteekerekera okujja mu nsi nga tulina omukisa nluusi ne tugwonoona oba jjajjaffe ne bagwonoona kanaagamba omukisa guno guteekateeka si gwe ng'ekisoloozebwa oba okusala n'osalira omuntu tireeta bukadde 10 oba 5 oba aleeta engoye 5 ng'ateekateeka abantu bano okubayigiriza nga nange bwe mbateekateeka tulongose eggwanga tulongose ekkanisa tulongose famire zaffe n'agamba naye nkyenjogedde kino asiga entono ali kungula ntono n'asiga ennyingi ali kungula nnyingi Pawulo n'abayigiriza ng'ayogera ku nsigo nti yerongoosa omukisa naye awo yali ayogera nnyo ku kintu ky'oyagala ng'oyagala okweyongera okukulaakulana n'okugaziwa ti bw'osiga entono okungula kitono kati abo bantu bwe babbira abantu naye olunyirira olukitereeza oba olukipuluvinga lwe luno olw'omusanvu ti buli muntu akolenga bw'amalidde mutima gwe si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalizibwa kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu ekigambo kyavaayo bulungi ti Katonda ayagala agaba kuba twogera ensigo lyalowooza ya mu nnimiro ekiga nti ensigo ate kyogera kuzibeera mu nnimiro naye kyali kitegeeza kugaba okufiirwa n'ogaba nga Isaaya bwe tugambye naye nga waliwo ensonga gy'oyagala okulongoosa ensigo erina amaanyi agalongoosa emikisa egiba gyafa bassebo ne bannyabo emikisa gino egyafa mingi nnyo nga no mu Uganda tussa emikisa mingi olw'okuttiŋŋana olw'okuboolagana olw'okuyombagana okunyigiriza abantu n'ebirala okusamira obubbi obufere kati emikisa mingi enguzi tugisse tutabuka butabusi buli kiseera kaakati ate emikisa eyo tusobola ogirongoosa nga tukozesa n'ennono n'okwenenya mu maaso ga Mukama olw'omunaana era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli nga mulina ebyemala ennaku zonna mu bigambo byonna musooke musukkire emukola ebirungi Katonda atandika okuteekawo n'ekisa ekitandika okwaza ebintu ebyenjawulo ne tuba n'ebitumala ne tuma kubeera kusema twewola ssente mu mawanga ate n'amafuta gaffe ge tuwaayo twewola bino ate ne twebbiŋŋana eno tuzimba zikalina ate ng'enki ebyo bijja kutabuka byo bijja kutuuka ekiseera bitabukwe kuba Katonda talina kyatajja kutabula kaakati ne ngenda ku lw'ekkumi oyo awa ensigo omusizi n'emmere ey'okulya anaabawanga ensigo zammwe anaabongerangako ensigo zammwe ensigo eno bw'ogisiga Katonda agikubisaamu bw'oba osize kufuna aba agenda agikubisaamu bw'oba osigidde bulamu Katonda aba ajja bukubisaamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu bwe tulongoosa oba ggwanga abajja tukubisaamu oba magezi oba kyonna kye tunaasigira nga bwe tunaayiga mu maaso eyo Katonda abajja kukubisaamu mu nsigo eyo mu magezi ago ate gazaale n'ensigo endala gave ku ggwe gagende ne ku baana n'abazzukulu era anayazanga ebibala by'obutuukirivu bwammwe kano ngenda kaddamu anayazanga ebibala by'obutuukirivu bwammwe
nga amakulu nti omuntu okutuuka ebimu kubiyamba mu kutuukirira ng'oggyeko okusiiba kuliko n'okusiga. Kyetuve tulaba eri Isaaya ng'egamba abantu baali boonoonye basiba emyaka 7 nga n'abaga nti senga mugaba ne muyamba abatalina famire zammwe abali mu mbeera ne musiga kati naali badde ate ennyongera okubasemberera ekitiibwa kyange ne kijja gye muli ne ndyoka nnongoosa omukisa gyammwe ne ndyoka mbaza ebibala by'okutuukirira. Kati buli kintu ky'oyagala okutuukirira bassebo n'anyabo naddala abalokole basabye n'ebintu tebikyuka kubulako ensigo ebintu ebimu naye ng'ebintu tujja kumala kubiyigiza tebigenda na nsigo yokka. Omanye naye ng'eggwanga tusinza okutandika n'ekyo kyokka oba obwakabaka oba abantu abalala tuba abasoma tugaa twetegeke abasumba abalokole oba gavumenti enakitegeka nefe abalokole twetegese twagala tulabe omusajja ono tutegeke olukuŋŋaana nga lwaffe lwabalokole lwakwenenya tufunye n'ensigo ze tusoloozezza ng'era tugenda zisiga mu mazima kizigaana wonna tuba tuzitadde tugaa tujja zisiga mu banaku tujja kuyambako bano oba tunazeka ne buweeza buno kubanga buyamba okuyigiriza enjiri byonna kubanga bujja kuyambiramu buli muntu yenna. Ekyo kyonna kye tulaba nga tukijja kukola ne tukikkaanyaako Katonda akyuza kubanga kigenda kuleeta obutuukirivu mu bantu bassebo ne bannyabo. Bwe njogera ku nsigo eno n'agamba nti nja kwaza ebibala by'obutuukirivu naye ng'ayogera ku nsigo. Yali tayogera ku kasoolo ogitwale mu nnimiro. Yali ayogera ku ekyo ky'osobola okugaba ne weefiiriza oba ssente oba ngoye oba mmotoka oba kiki naye ng'otegedde omulamwa gwakyo. So si buli kiseera leeta ensigo wano yakakadde gw'omukisa omunene, leeta ensigo wano ya 10,000 gw'omukisa omunene. Nedda, ensigo tesosola ne bwaba muwogo bibeera nsigo, ne bwaba bijanjalo bibeera nsigo. Kuba omuntu ayinza okuba ne ssente tazirina, naye n'agamba kilo z'ebijanjalo zange zizino 10 za nsigo. Era bw'azindetera nga alina kye musabira nzisabira. Ze ne bwe naaba sizirye bamaze okufuna ensigo endala egenda awantu awalala. Naye lwaki ssente zo zikola nnyo olw'ensonga omuntu abanga alina ente 10 azisige ate waakiri azitunda n'aleeta ssente olw'ensonga bw'anaazitiko zijja embalala abajja mujjako bajja kwetaaga empooza oba beetaaga noonya loole noonya kiri managa nti ntema amatoke ng'etike ngaleeta ekatwe ajja kunoonya emmotoka ate ayongeramu ssente kati agatemedde wali n'akwata ensigo ye n'agireeta mu buweereza eba ekola nnyo bassebo ne bannyabo. Batubakubiriza nammwe mwongere ensigo senga mutoola ku nsigo zammwe neziteeka mu mulimu guno ne gwongera okuyamba okusaasaanya amawulire gano n'abantu abalala oba ne rediyo ne zifunibwa. Abantu bangi tujja kutegeera ekyokukola tuwonyezebwa okusinga litunadda mu kusomba abazungu bajja kubuulira njiri tuwoza revival tuke tudde kwono tudde kwoli tubeere mu era tujja kubeera mu ntalo okkirizagaana naye nga ffenna Katonda atunenya ffe abasumba Katonda atunenya ng'ekkanisa y'abalokole. Amadiini aganenya be gakola, abasamize abanenya be bakola, abakulembeze abanenya be bakola, obwakabaka abunenya, buli wantu anenyaawo, amaka gaffe famire zaffe azinenya kubanga waliwo emisingi egyasimbibwa. Buli omu amunenya ffenna atunenya yenjiri etubuulirwa katubabuulira enjiri ejja okuwonya abantu so si njiri ey'okukyamuukiriza abantu si njiri ey'okubba abantu bassebo ne bannyabo tubaleetera amazima mu linnya erya Yesu. Tutooke tuve ku ebyo bye twagala okukyamuukiriza abantu okulimbalimba abantu okwagala ebitiibwa okwagala okumanyibwa kuteekamu okubuyivu ennyo ebyo byonna mu maaso ga Katonda tabitwala nga nsonga. Bw'aba yakuwa ekisa eky'okuyiga weebaza bw'aba n'oli kyakimuwa ne mwebaze bw'abaako omulimu gwakola. Mukama njagala abanyambire mutegere ebigambo bino. Kyova olaba nze ntera nnyo okugamba abantu bonna mbawa ekitiibwa ne bw'aba ayoola kasasiro kubanga senga Katonda teyamuleka mu kuyoola kasasiro oyo pulezidenti tasobola muyoola nange simusobola muyoola paasita tasobola muyoola. Lwaki omuntu oyo tomuwa ekitiibwa n'omanya nti alina n'obukugu mu kasasiro oyo ne bw'oba gavumenti ng'eyagadde naga tulina abakugu ba state council bayoola kasasiro mulabe batya tononono tumulinako lipooti akoze bulungi ti abo tubawe diguli mu kuyoola kasasiro abo baba bayivu bamusobola bassebo ne bannyabo ne mbabangulamu emisomo emitonotono bajja kuwandika bakola kiki kubanga kasasiro ye yeetaaga okuyoola ate tojja kuleeta baddiguli bajje bamuyoole kati ogamba abantu abamu tebaasoma tebagasa bonna bagasa era eggwanga tujja kulikyusa abantu batandika okukola bwe bato ng'ebitongole biga nti abantu bano bakoze bulungi okusoma bitulabye beetaaga ziddiguli enjiri eno omusoma mu ngwanguze ng'egyagibuulira ng'ekitongole tujja kubiteekawo n'ebino ebyokoza kubanga ajja kumala ogenda mu Bible school si kibi n'ebyosomyo biyamba abantu bigasa abantu n'owa kasasiro takusinga ayoola kasasiro okugasa abantu oli mu kubba abantu obbira mu njiri olimbalimba abantu bassebo ne bannyabo obudde buno tuli mu kwenenya kukyuka bassebo ne bannyabo ng'ekkanisa njibeerako nnyo ffe twandibadde abasaale ne pulezidenti teyandisoose bw'abanga bwakukyuka oba bakabaka tebanditusoose bw'aba baakukyuka oba abantu abalala tebanditusoose ffe ng'ekkanisa ffe twalivudde ekkanisa baga nti abasumba ffenna ababadde mu field tutegedde amazima ensobi tuzimanyi
tuteka kutuulamu tukanye n'omusajja ono enjiri gy'abuulira, tutulewamu tuteese ekyokukola, tutereeza tutya eggwanga. Naye si kubeera nti tujja kumuwera, tujja musalira amagezi, tujja kutuula bakulukulu abo bali mu safe house bakibe ki, tumuteekeko agasangosango bamuwambe, bamubuzeewo. Muteekwa kugondera njiri, kumanya amazima gasigala mazima. Nze ne bwonzita tekirina buzibu. Ate ngenda kulemera ku nsi, naye ate tusobola kunzita. Tekisoboka. Kubanga nze bampita kubuulira njiri, tonna gy'ontwala. Mukama bankuumire mu linnya lya Mukama waffe Yesu.